kyetaagisa nnyo kutiitiibya basiga nsimbi mbwe abamu bazze muno mu kifaananyi ekyokubaako ensimbi ze basiga abantu bafune emirimu naye abalala ne balabika nga abaviiriddemu awo nga kumpi nga baviiriddemu awo nga namubirwa ababula emmamba. Balazeewo ekifaananyi wano ekyabayizi abaasiibuddwa mu Makerere University olunaku olwajjo nga bawanika ku nkufiira zaabwe okulaga obuwanguzi bwe batuuseeko. Naye ebyaddiridde wano mpaawo ayinza kubimanya. Abalala bagenze ku mazina g'ekirevu naye abalala ne baddayo ng'oluyala lugenda lubasotta mu mbuto omwo. Byonna ojja bigattagatta wano olabe webireeteddwamu eggulire mu lupapula luno luyitibwa The Daily Monitor. Daily Monitor avudde awo n'akuleeterayo eggulire eddala lirino wano naawe ly'onoosoma. Ono akuwandiikidde wano n'agamba nti wategedde lwaki abalumbaganyi bano balumbye ekibuga Nairobi ekya Kenya. Ebyokwerinda bya Uganda byo biri bitya oluvannyuma lw'ebyo byabadde mu ggwanga erya Kenya. By'ebimu ku ebyo byogenda okusomako wano olabe ensonga zino. President Paul Kagame ow'eggwanga erya Rwanda ayise olukuŋŋaana lw'amawanga ageegattira mu kibiina SADC babeeko engeri gye bateesaamu ku katuubagiro akali mu Democratic Republic of Congo oluvannyuma lw'ebyokulonda. Bw'etiene Tshisekedi bw'ojja kulaba ebyomusajja wuuno wano Felix Tshisekedi mutabani w'Etiene Tshisekedi eyalangiriddwa okuwangula akalulu kano abamu ne batabikkiriza ng'ate nga ne Fayulu Tyagiri ow'ebyamafuta naye alinnye mu kyoto agamba nti ayinza obutakkiriza byava mu kalulu ak'omulundi guno yakalabamu ekiwunjukira. Olukiiko lugenda okutuula okusala entoto lulabe biki ebinaddirira. Mu lupapula luno olwaleero oluyitibwa The Daily Monitor mwe muli amawulire amalala gaagano wano ensonga ziizino. Ono awandiise n'agamba nti waliwo ebyapa by'ettaka ebiwera ddala 19,000 mu Kampala ne mu registry nayo tebisobola kuzuulibwayo. Abaakakatana nabyo ojja kulaba ebisinga ku byo. Baleesewo ekifaananyi ky'executive director omusigire Andrew Kitaka waggulu wano so nga ate wabbali wano ne bakuleeterawo ebirala. Bakuleeteddewo ebimu ku bifaananyi ebyebyo ebyefaananyiriza okuba ebyapa eby'omu kibuga Kampala. Bibino wano ojja biraba. Sipiika w'olukiiko olukulu olw'eggwanga The Right Honourable Rebecca Kadaga alagidde minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ekiramuzi n'ebya ssemateeka Major General Severino Kayindo Tafiire ti mu bwangu ddala bagwanidde okutwala mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ennongoosereza ezikwatagana n'amateeka ag'ebyokulonda mu ggwanga tikubanga okulonda kugenze kusembera tebyokudda mu kudduukirira muno ne muli biri awo n'okwetalanga omugenyi atakkuse munaabemmanga n'abasiibula tebyo tebijja kukkirizibwa mu Uganda ey'ebiro bino. Bibino wano ojja biraba. Waliwo wano kabona wuuno agambye ti abange waliwo abasumba abamu mbwe abagenda bajingirira ebyamagero basobole okwefunira abagoberezi. Mwe bajingirira era nga bono biraba wano. Bakuwulidde ebikwata ku malwaliro g'e Masindi ti embeera gye galimu si nnungi yeeraliikiriza ti olwo kaakati baabalwalirayo banaakola batya kuzigiridde wano olwaleero biri mu lupapula luno. Ojja kulaba ebisinga ku byo bibino wano babireese. Ndaba wano ne Kayemba afaayo kyono yava mu takisi ogenda okukakana yavulumulanga takisi ogenda n'afuuka ogenda lindako boosi ono n'ebirala bigwa mu kkowe lino mbukaakati ye meeya w'ekibuga eky'e Masaka era ojja kumulaba wano Godfrey Kayemba afaayo. Embeera y'obulamu bwe agirojja n'akubulira ensi bweteri nnyangu kati embeera efaanana bwetyo mbwe abo be bantu abaali badde banyumya wa gye baava n'ebirala. Naye abantu abamu ssente babuukira mbuukire ne banyaga ekkutiya ne bagamba mbu naye aliko byagenda okusomesa ku nkola y'ensimbi. Waliwo wano abantu 14 aboogerwako nti bano bo engeri gye baafuddemu ng'abajambula balumbye ekibuga Nairobi ekya Kenya yiino wano ne bakunnyonnyola engeri Red Cross n'abazungu gye bayambyeko okuddusa abantu abamu mwattu bagende badduka ekibabu. Ono agamba nti siringi ya Uganda bwe yeeyongedde okufunamu ku mbavu olw'engeri ebyamaguzi naddala ebyo ebireetebwa mu Uganda mbu gye bigenze bigwamu. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Check. So tasty tofune Yuga Check sumaya sana Yuga Check sumaya woma Yuga Check kasofune tuta Yuga Check super yasinga Yuga Check 20 years of serving Uganda. Olupapula olulala luluno lwamaze dda okugoba mu 5. Olupapula oluyitibwa luluno wano luyitibwa Nela 24/7 News. Bakuwandiikidde wano kubikwata ku myaka egyessalira omusango gwawaabwa nti bamaze okuwuliriza abalamuzi mu kooti ensukulumu kaakati ekidiridde ddi bwe bawa ensala yaabwe ku nsonga efaanana bw'etyo.
kakati nate ebirala bibino wano ojja biraba nga bagamba nti Ssaabawolereza wa gavumenti mu Kataatu yanenga zikala yabadde alemererwa okunnyonnyola ku nsonga ezikwatagana n'amagye engeri gye gaalumbamu paalimenti n'ebirala bigwa mu kkowe lino. Ssaabawolereza wa gavumenti William Byaruhanga wuuno yabadde aliko byannyonnyola ku kawaayiro 102 akaakano wano era n'ebisinga ku byo babireese mu Nera 24/7 News. Waliwo eggulire eddala lino lirino wano bakuleetedde eggulire lwaki bamafiya baali agadde okutta Maama Fiina, Eliasa Lukwago, Charles Peter Mayiga, Kamalabyonna, Bobi Wine n'abalala mbu okulonda mbu omwaka 2019 nga tegunnaggwako walabiseewo obweraliikirivu amannya agafulumizibwa gye buvuddeko eyo. Ojja biraba omwaka 2018 ogwali tegunnaba kuggwako. Ojja kulaba wano ebisinga ku byo balina bye bakuŋŋaanyiza aba Nera 24/7 News. Ojja kulaba ebikwata ku musirikale wa poliisi Senior Superintendent of Police Emilian Kayima. Olunaku olwajjo yawaddeyo woofiisi eri agenda okuba omwogezi wa poliisi omujja Fred Enanga. Ebisinga wano ojja biraba enkyukakyuka ezaakolebwanga ennaku z'omwezi 12 January w'omwaka guno nga zikolebwa muduumizi wa poliisi mu ggwanga omukulu Martin Okoth Ochola. Buzino zaatwaliddemu enkyukakyuka eziwerako ez'abamu ku basirikale ba poliisi. Paul Namaye naye yakomyewo kumyuka omwogezi era nga yagenda okumyuka Fred Enanga. Oluvannyuma lw'abajambula ba Al-Shabab okulumba eggwanga erya Kenya, Uganda eyongedde okunyweza ebyokwerinda byayo mu ngeri ezitali zimu. Era ebisinga ku byo ojja biraba mu Nera 24/7 News babikuleetedde wano. Obulumbaganyo bwabadde ku The City D2 Hotel Complex esangibwa mu kibuga Nairobi ekye Kenya tibwaleetedde Uganda naye okweteekateeka. Bibino wano ojja biraba ndaba wano omusajja wuuno gwe bayita Saabavulu Balamu. Wuuno Balamu Barugahare mbu wuuno yeeweredde n'agamba nti bwe katanda Pulezidenti Yoweri Museveni n'amala alemererwa okwesimbawo mu kulonda kwa 2021 okulemererwa okwesimbawo ku bwapulezidenti bwa Uganda, Balamu agenda kumukuba mu mbuga z'amateeka enkalu zinoonya obukongovule. Bibino wano ojja biraba birabikidde mu lupapula lw'amawulire luno olufulumira ku mukutu gwa internet Nera 24/7 News. Wano we wali n'amawulire amalala era goonosangamu muno ojja kulaba obwavu mu Uganda engeri gye bulinnyo enkandaggo naye bannayuganda basobola kukola ki okwetakuluzaako olukookere. Nera 24/7 News bakuleetedde amawulire gano gasangibwa ku www.nera247.com. byonna ojja bisanga muno nga bwe biwandiikiddwa. Solar Solutions Group ye kampuni ekulembedde ekisinde ky'okutuusaako ebyuma by'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba ebiri origino okuva e Germany ne Australia. Etandikira ku sola ey'ettaala ebbiri okutuuka ku y'ennyingi, DVD, TV, firiigi, dikoda n'ebirala. Byonna nga biriko garanti ya myaka 5. Basangibwa Nansana okuliraana Base Hotel n'amatabi e Kasana Luweero omukono ogwa Lwaki Hospital, Ebukoloto Kayunga ku Kampala Road, ebusiika ekyemmanga wa paaka ya taxi, emukono e Wantoni ku ludda e Katosi, ekikyusa mu tawuni ku stage ya taxi, Nakaseke mu maaso ga poliisi n'ekiboga ekyemmanga w'eddwaliro lya gavumenti ku Main Road. Beba Solar Solutions. Abasipia Motors Limited nga bebatuusa Mercedes Benz bakuleetedde Fuso magulu 10 modulo empya ttuku. Fuso eno egula sente ntono ddala ate ng'ensasula yakutegeeragana. Eri ku mutindo gwe gumu nga Mercedes Benz era ekoleddwa okugumira enguudo za wano wamu n'embeera y'obudde. Saavisi ogikola etuuse ku kilomita 1.5 yeetikka teyuuga enyuma okuvuga. Waranti ya myaka 2 jangu nga bw'oli Nakawa wano ku Jinja Road oba kuba essimu nooti 4 288 251 oba nooti 783 6 6 nooti emu. Olina amayumba g'abapangisa naye nga tegavaamu nsimbi z'ogasuubiramu? Abapangisa beebuzaabuza mu nsasula oba abamu badduka kiro. Kankuzigirira Birungi Finance Solutions Limited abalabirira ennyumba z'abapangisa n'osasulwa ssente ku lunaku olulagaaniddwa. Amayumba ne bwe gaba amapya nga geetaaga abapangisa gatukwase bw'obanga oli bweru wa Uganda ebibyo biteredde. Tukozesa bukugu n'obumanyirivu okuddukanya amayumba g'abapangisa. Tusangibwa Wandegeya ku Calmax Building ground floor opposite ne YMCA. Tukubire ku ssimu 0782 5 72 noti 3 oba 0758 393 5 RNG Power Center ekuleetedde pampu ezifuuyira omulineeze ezituusa amazzi mu kilomita 6 gattako sprinklers zisaasanya amazzi mu nnimiro. RNG Power Center Limited basima enzizi nga ku masomero, amalwaliro ne mu faamu eri abalunzi n'abalimi era balina ne pampu ezijja amazzi mu nzizi ez'ebika eby'enjawulo. Batunda ebyuma ebikuba kasooli ne yingini zaabyo saako generators n'obuuma obusaawa omuddo ate n'okukanika. RNG Power Center Limited basangibwa ku Lubaga Road okwolekera essundiro ly'amafuta erya Oryx Petrol Station ne Mukono bali kumpi ne Mukono Resort Hotel. Essimu eri nooti 7 nooti 2 37 87 77.
tugenze buterevu mu lupapulo luyitibwa The New Vision. The New Vision yawandiise wano n'agamba nti engeri Kenya yalinye abajambula ku mfeete nti kwabadde nno kusiitaana kwennyini okuwedde emirimu kubanga essaawa ezakunukiriza 19 nga battunkana abajambula abatasiba zikweya. Abasimattusa olukuusi balojja wamaggwe nti n'ekitooke ne mukisimba nekiroka ojja kusanga wano ebirala biibino wano bakuwandiikidde ne bakugamba nti waategedde ebikwata ku muddo ogusinga okuba ogw'obulabe mu nsi yonna guguno gulumbye ennyanja ya Uganda. Ojja kulaba ekiddo kino bwe kyefuza ennyanja Nalubaale n'ebirala bwe biri naye bwe babibalira mu yiika mbu kiba kiridde yiika eziwerako. Biibino wano ojja biraba biibino wano ti akati abagaakaagwawo myaka gigino giyise NRM ku myaka 33 ti NRM bwe yafiirwa abalwanyi abawera ddala 45 embalala eyo biki ebyaddirira wano bakujjukiza ebyaliwo mu biseera ebyo. Pulezidenti Yoweri Museveni agamba nti yeetaagisa okukendeeza ku bungi bw'ebintu ebiragirizibwa okuva mu mawanga ag'ebunaayira agamba nga Bulaaya, Ssemazinga Asiya awamu ne Amerika. Olwo bannayuganda basigale kuki bwe banaaba nga bakozeseza mwoyo gwa ggwanga tebasobola n'okwekolera ebyabwe nga bituukana n'omutindo. Kati nno ne bakubuulira pulezidenti bwe yasabye abatikkiddwa nti bagende ku nteekateeka ya gavumenti ey'okuwola ensimbi. Waliwo amawulire amalala wano gaagano jaggalaba nti Minisita Sam Kahamba Kuteesa w'ensonga ez'ebweru w'eggwanga woono yakubidde munne bwe bafaananya emirimu mu ggwanga erya Kenya Monica Luma babeeko engeri gye bayinza okwogeraganyamu oluvannyuma lw'ebyo ebyagudde mu ggwanga erya Kenya omwabadde abazigu okulumba wooteeri gamulengejja ne bamala bamiza abawerako omukka omusu. Muno olwaleero mu lupapula lwe lumu luno mwogenda okusanga amawulire gagamba nti abakulembera zi disitulikiti bagamba tiwaliwo amateeka agatali ga bwenkanya ddala agagatataaganya enteekateeka ya decentralization eyandibadde ekuza Uganda. Abajulira ku nsala y'omusango ogw'emyaka ekkomo n'ebirala bigwa mu kkowe lino tibalindiridde ekinaava mu musango gwabwe gwe baawaaba. Muno olwaleero mwe muli amawulire amalala gaagano ono awandiise biibino wano poliisi yalagiddwa dda okukwata omu ku balandiroodi ab'omu bitundu eby'ennamavundu eyo. Obuzibu bwavudde luddawa ojja bisanga wano olwaleero ne bakubuulira ebikwata ku batuuze mu bitundu eby'obugwanjuba bwa Uganda eyo gamba ng'ekagadi bwe batandise okweraliikirira ennyo ensonga ezikwatagana n'ekirwadde ekya Ebola. Owulidde obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachek. So tasty. Tofune Ugachek sumakaya sana. Ugachek sumikaya woma. Ugachek kasofune tuta. Ugachek supayasinga. Ugachek, 20 years of serving Uganda. Bukedde wuuno yatabye eddanga maaso agambye nti abazigu e Kenya baabano bamaze emyezi 4 ku wooteeri gye baakubye n'agamba nti bizuuse baleesewo n'ekifaananyi ky'omu ku bo abakwata nkebete n'abalala wano ti Amerika etabuse olw'omuntu waayo gwe battiddemu. Kati ebisinga ku byo biibino wano ojja biraba bireeteddwa mu lupapula luno. Bakuwandiikiddemu ebirala wano ebyabaddeyo mu ggwanga erya Kenya emisinde amaziga awamu n'essanyu byonna bye byabadde erudda erwo. Poliisi etadde ebiragiro ku bifo ebikuŋŋaanya abantu abangi. Labayo ebisinga ku byo ebyavudde mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu bifulumizibwa leero. Ne bakubuulira embwa 10 ziridde omwana ekyengera wano kitalo kizibu onoobisanga mu ggulire wano. Ebiwaliriza Pasita Yiga kuddukira South Africa ojja bisanga wano. Wuno Pasita Yiga abizzaayo n'ebisinga ebikwata ku kanisa ye byonna noobisanga wano lwaleero. Abasuubuzi baabano bawangudde abannabugabo Abdil ku gwa Kasasiro ojja bisanga wano. Kamera gwe yakwatanga bessimu asomeddwa emisango 2 n'atunula embebere ng'omukulu ateetimba. Alina ekiraamo kya Haji Mukasa tannakiwaayo abaana bwe batyo bwe bagamba. Kakati ne bakubuulira Dr. Kabirizi wuno ojja kumulaba wano ebikwata ku nsonga ezitali zimu ez'ebyendiisa. Laba ate omuko gukwata ku asiika obulamu bw'atassa mukono ensonga lwaki ekika ky'eddagala ekimu kitundibwa ku bbeeyi ey'enjawulo nga basinziira eddagala lino gye lyakolebwa. Ojja kulaba obulungi bw'eddagala erimu naddala eririva mu bikoola n'emirandira eryakazibwako erya habo. Jjajja w'abaana wuno agambye nti enkoma mawanga ereeta amaanyi g'ekisajja. Ssenyiga Mugobe na Nim ne bakugamba nti ebiguuna bigobe ng'okozesa akeeyi eyo. Atalina musaayi nywa ku muzuukizi ti ebintu byo byonna bijja kutambulira kinnawadda. Mu Bukedde mwe muli vira bw'eri ettale ojja kulaba ebisinga ku byo bwe bifaananye ne bagamba nti ey'ekyalo ekubye Sports Club Villa yiino n'erwana.
Ronaldo temuli, Zlatan ojja kumusanga wano, Klopp asatira lwavune mu bazibizi, byonna biri mipiira wano. Kale bisinga ku byo ojja byesomera gwe bw'onoobanga weegulidde olupapula luno olwabukedde olufulumye ku makyago olunaku lwa leero. Reverend Samuel Mutyaba omulabi omusumba w'ekisenyi mu Ssaabadiikoni bw'e Nakasongola weebale kuwuliriza. Alex Kitonsa ku Solar Solutions Group Nansa na bwotyo. Elda Magulu Sembegu ya kusembe Suzi Cellular Mukona awo naawe bwotyo weebale kuwuliriza. Mutayi Fred Enanga omwogezi wa poliisi weebale kuwuliriza. Honorable Joseph Gonzaga Sewungu mbaka w'obugwanjuba bw'e Kalungu mu Parliament weebale kuwuliriza. Geoffrey Buyondo Uncle Quick President w'abawuliriza ba Radio Simba ku Quick Digital Studio Bulengaawo nawe weebale kuwuliriza. Wange olima watono naye ne wattira. Mugule kopi ku gano olwaleero temudda mu byaddungu ya Neesamba bagamba nti abatayise wabinoga. Bwe muneesigula nti gakyali mangi ku mbalaza temwerabira nti obungi bw'amakonezi tebweyibaaza mussi. Ky'oba okola gwe somamu olwaleero olabe bw'otoogwe ku katiiro akatiiza embwa n'eggumba. Alwise embuzi ku luzibaziba yatuubye engo. Nze akadde kalabika nga kanneefuulidde kaagala kufuuka mutemankiya leka neetegule kubanga munanga akutwala enkiki takusiibuza wa muliraano. Obwewuumi bw'empapula z'amawulire ku lubuga lwa Simba ne Ugachek. 20 years of serving Uganda. Eno y'essaawa y'endala ku lubogola Simba. Kama juice kama sukari Simba. Oh man, you're sweet, you're like honey, baby. Abalala n'abasose Buli kika ky'ennyimba wano sinyumira wano ku Radio Simba. Ku radio emanyiddwa obulungi okuzisengeka. Simba best friend wange manyito territory n'ebibuzo mukwenda Akawa kenyeme nyobo buli ssaawa ku lubogola Simba. Empomeza wano ezinakunyumira nate. City boy, beat this beat. Tondoke kawo kapya ku lubogola. MTN Red Pace Solar ekomezaawo binsanga wano kumpewo goba enzikiza ne sola esinga ku bbeeyi esoboka. Nyumirwa solar power empangazi ne garanti ya myaka 3 ku Red Pace Solar Systems zonna. Buuza ebikwata ku Red Pace Solar Power ku dduuka lya MTN erikuliraanye leero. Sasulako deposit wa $9,000 olwosigale ng'osasula singi 7 buli lunaku. Red Pace Solar Power kino kya ddala. Musawene ya MTN. Everywhere you go, MTN. Ku myaka 2 gy'onyumirwa. Chameleon handsome bali Anyway, sabora tugire lobo mukamwani. Helicopter yeje chimadani. Abakuza tino ya garani. Bali handsome chameleon. Chonde kangawo Chonde wangayo Chonde kangawo You're my friend Chonde kawana Chonde wawana Chonde kawana Kuruma Pacho mukwano kuruma na hanchi Kuruma Omukwano tekumanyina hanchi Kuruma Omabona mukagaba hanchi Kuruma Omukwano tekulina na lulimirimi Omukwano tebakunyoza na libiribiti Tebakukubira na kererererere Tebakusomesa makerererere You love me, ngalelelele I love you, ngabebebebe Chonde kangawo Chonde wangayo Chonde kangawo You're my friend Chonde kawana Chonde wawana Chonde kawana Omukwano nebwomira fansida Nakwayagala, takwagala Maralisere, nebolikola juu
Omukwano gubeera muno obutanyuma, omukwano gubeera mu selfesi nyuma, temubula mubali abalabala bubi.